أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب مني والعفو لك. الحمد لله حمد الذاكرين، وشكرا على إعطائه ومنعه. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره. وبعد إني باليقين أشهد شهادة إخلاصي ألا يعبد بالحق مأله سوى الرحمن. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. وتمجد على هذا النبي الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. mkamange المربي الكبير atenga yegwe Sheikh Tariqa wa tariqatu Shadhiliyya mu Uganda ninseziriranyewo Sheikh Ali Sulaiman Mondo. Bamashayikhi mwenna abakunganye ku mukolo guno ogw'ekitiibwa, baganda bange ne bannyinaze Saidi Wali, bamama ne batata, ayuha alhaflu alkarim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumtenda Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Musaba mulungi Allah subhanahu ampandiike nze naawe mu baddu abakuŋŋaanya olwaleero okumutenda Allah subhanahu wa taala. Ate era musaba Allah tabaraka wa taala nze naawe atuwandiike mu baddu abamwogeddeko ne bamusuuta ne bamuwaana ow'ekitiibwa omutanda nabbi waffe Muhammadun. Allahumma rabbana ahyina muslimin. Musaba Allah tuwangaze nga tuli basiraamu, watawaffana mu'minin, atujjulule nga tuli abakkiriza abannama ddala, warzuqna shahadatan inda almauti natiqina biha alimina biha, atugabirire okwogera shahada ku nnimi zaffe mu kaseera ak'okufa, ate era Allah tuwe tuzoogere nga tuzitegeeza. Allahumma rabbana mla qulubana bimahabbati nabiyyika sallallahu alayhi wasallam. Musaba Allah juzeifu wa yaffe na okwagala nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abalungi abakuŋŋaanye wano olwaleero, munzikirize nga bwe bantegeezezaako nti omukolo abatesitesi baagwa abakulu be bali mu myaka egyange, oba oliawo egisukkamu akatono oba egikkiriramu wansi akatono. Munzikirize mbeebaze mwenna abazze wano okusanyuka nga tusanyukira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi waffe mulungi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, Allah gwatuma n'eddiini eno, Allah n'amufuula omulonde we, Allah n'amufuula ow'enkizo mu bitonde byonna. Abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim tebamujjanga ku nnimi zaabwe, bayitirizanga nnyo okumusaalira kubanga bategeera nti yeddiirwe tasala ate yeddiirwe efuna
munfuna gyotasuubira sagalaga nti yafuna ekiralo ezo su adab maa rasulillah kuba kusiiwuka mpisa ne nabbi Muhammad tusaga nti osalira nabbi ofuna kiralo la Allah tagaba kiralo naye Allah kuwa kingi okusinga kyobadde osuubira okola ki okufuna bwe tukuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaanye wano olwaleero twogere ku mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mwana wattu kyaffe kya mu ddiini abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim baakyogeramu ebigambo bingi tetumanyiyo mumanyi yenna mu baatukulembera abalongoofu atugaana kusanyuka olw'okuba tulina nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh Abdul Basit ebigambo byayogedde njagala okumwebaza ekyamazima bituzzeeyo nti buli alina nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alina obusuubuzi bwakola ne Allah subhanahu wa ta'ala ng'obusuubuzi obwo afuna okusinga kyali ajja kufuna okusinga kyasuubira nti akola ki kitandikira wano ku duniya buli ayitiriza ennyo okwera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imaamu Sakhawi mu kitabo kimanyikiddwa nga Al-Qawlu Al-Badii yatugaa nti ekyandibadde ekitono ennyo ku muddu ayagala nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okumusaalira mu lunaku gy'emirundi 300 ala al-aqal. Olaba baatukulembera baategera nabbi wa Allah nga waba amwogeddeko ekisinga okubeera ekitono fi lyawmi wallayla amwogerako 300 kati kibeere kibuuzo eri ggwe erinze nabbi buziba mwogeddeko emeka sallallahu alayhi wasallam nga teweerabira nti mukumwogerako oyinamu ebinene bibiri sallallahu alayhi wasallam. Idhan yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. bw'oyogera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nga Allah subhanahu wa ta'ala yukfa hammuka nga wasiwasi wo yenna Allah amumala obadde wankawanga kufuna sente nga Allah azikuterawo mu nfuna ey'obwangu owankawanka kufuna ki nga Allah akikuwa mu bwangu obwaki obw'ekitalo wa yughfaru dhambak n'amazambi go Allah n'agakola ki Allah n'agayiwa kyokola abajjajjaffe bajjanga mu nkuŋŋaana nga zino basayira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bagamba tuli mu kuyiwa tuyiwa ku mazambi ntegeregese bwe basaliranga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama bo babanga bagumu nti bali mu kuyiwa mazambi gaabwe kubanga nabbi yakyogera mu hadithi sallallahu alayhi wasallam naga nti wa yughfaru dhambuk nga Allah akusonyiwa maki nga Allah akusonyiwa amazambi naye olwaliro ekyo kyafuuka kyakujeregerera timuyiwa mazambi mwabali mu kuzikira amataali nti naam mu kuzikira amataali mulimu okuyiwa amazambi ddala kubanga okuzikira amataali kusalira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan bwe tumusalira ffe tulina okukkiriza ntuyiwa maki tuyiwa amazambi gaffe kubanga ani akyogera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan temutyanga kujja wano kuyiwa ku mazambi gammwe mujjanga ne mukuŋŋaana muyiwa ku maki ne muyiwa ku mazambi. Ebirungi ebiri mu kuŋŋaana kuno wallahi oyinza obutabimalayo saagala byogerako byonna obudde buyinza obutanzikiriza njagala kwogera ku kigambo kiyitibwa al ihtifal bi dhikri al mawlidi nabawi kubanga manyi ensonga okuŋŋaana ne tusanyuka nga tusanyuka olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama n'azaalibwa. Sirna fi zaman tuli mulembe olwaleero nga abamu kubalowoozebwa okuba nti bamanyi baagwo enkola eno ya amalul mawlid bagirinnyako bagisaaba ettoobi bagigaana abantu nga bamu batuse n'ojugeraageranya n'emirimu egisinga okubeera eminene emikyafu eri Allah subhanahu wa ta'ala naye eyo sunna yaabwe tekibeewuunyisanga ntegeregese abali ejjinja mmwe mumanyi nyegenyege bwe kifaanagana sahih fe abali e Kampala tubimanyi nnyo tusaba Allah nammwe tabibamanyisa kuba si birungi naye ebibeerayo okusinziira kubabeerayo bye boogera ku mitimbagano
byonna binyiza Allah tabaraka wa taala. Wabirayo bwenzi, kulya bisiyaga, kunywa mwenge n'ebifaanaganako ebigwa mu kkowe ebiri haramu nga tebiriiko kigambo kyonna. Ntegeregese nga ulamaul qibla qatibatan jamaa, amanyi ba umma eno bonna mu kwegatta kwabwe bonna bakkiriza nti bwe biri haramu terina omwakiwa permission kikkirizibwa. Ntegeregese nekireeta omumanyonku bwe tulina olwaleero n'agamba nti nyegenyege kale okuleka okugenda okusalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye eyo sunna ey'abamu kubajja okulwanyisa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banange oba munfuna wanje bana tuli wamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah bw'amala okumutuwa talamidatuhu huwa sallallahu alaihi wasallam wa hum ashabihi, abayizi be nga be basahaba be bamwagalanga nnyo sallallahu alaihi wasallam ne batulaga butebe tulina okumwagala. Banange bitegerekeke mu basahaba tusoma ebyafaayo bingi ku mukwano gwe baalina ku nabbi waabwe nga furaito tunabagutambulako yadde ekigere. Mukimanyi nti maama wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu as-sahabiyya al-jalila, nabbi wa Allah yamulembekanga ntuuyo wal hadithu sahihun thabit, nabbi yavangamu entuuyo sallallahu alaihi wasallam ng'omukyalo n'azikola ki? Azirembeka. Bwe yazirembekanga n'azisiiga abaana be bafune baraka za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulwaleero mulaba kijja okukunganya entiyo za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mufoyinza osanga mwaga nti tekijja naye ku baswahaba kyakola ki? Kyawanga amakulu manene. Nabbi sallallahu alaihi wasallama okwalinga okufuna kwewuzu n'ayimunguza mu kamwa n'ayimunguza ne mu nnyindo, amazzi gano agaavangamu baswahaba ridwanullahi alaihim baalinga balwanira malwanire okuganywa n'okugeesiiga. Ng'omubaka wa Allah tayinza kuwanda ddusu nga baswahaba be bali ne batalirwanira. Muyinza obbenka n'omukwana abo wanje baalina omukwano mungi ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mukuba nti nabbi yali nabo. Ntegereka fe abazza oluvannyuma olwaleero tuli mu kulwanyisa kusanyuka olw'okuba Allah atuwa Nabbi Muhammad. Buteba oyinza otegeera eddiini nga tutegedde nabbi wa Allah. Buteba oyinza otukakasa nti omubaka omwagala nnyo sallallahu alaihi wasallama nga tomumanyi. Wallahi bangi abeeyita okwagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntegereka nga tebamanyi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi. Era osanga omuntu ku mitimbagano gyo TikTok, WhatsApp, Facebook nebifaanaganako ng'agamba nti abali mawuledi babi nnyo, naye nga bamubuuza nti tuweeyo abaana ba nabbi bana. Abaana ba nabbi bameka? Wallahi nga tabamanyi. Era oyo yennyini oyinza n'omuga nti kale abaana ba nabbi bali wala, bakyala be tuweeyo bakyala ba nabbi basatu, nga wayogera maama waffe Aisha radiyallahu tabaraka wa taala anha tazzaako mulala. Bw'aba agenze nnyo Khadija nonga tuweeyo okusatu nga sheekhi nkya insha Allah. Kiyinza okuba kikyali wala nnyo omuntu ng'oyo ng'omugamba tubuulira amannya ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'aga kitaawe ne jjajjaawe ne jjajja wa jjajjaawe, amannya ana nga tagakola ki? Naye n'agaana gwajja wano mawulid ogasoma. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillahi ibnu Abdil Muttalibi. Musomaani oyo musomaani lwa Nabbi Muhammad olinaga nti ebyo toyogera tebiriyo. Abajja ku byammwe abateeke ku bitali byammwe. Ntegeregesa Sayyidina Ja'far as-Sadiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu al-Imam al-Kabir
atendo za batudda mba ahlul bait Sheikh Jalaluddin Sayyidina Jafar Sadiq tutumogera ko kigawo ya yomu kubalongofu abantu kulembera ntegeregeze min ahli bait rasulillah sallallahu alim bantu benyumba ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti min alamati i'radi llahi 'ani al-'abdi an yaj'ala shughlahu fima la ya'nihi omuku ubonero obulaga nti Allah omuddu amutadde amwesambye Allah amuwa okutakabana kwe wasiwasi we nabeera mu bitali Allah bitegereka osanga omuntu olwaliro ng'akunyumiza Messi sente zaafuna Messi ennyumba gy'asulamu Messi abakazi baalina Messi obwebbeeyi bw'engatto gy'ayambala Messi waje yakulira Messi baani wawaagula ebintu bye n'omugamba nti mpola mpola seeka bikuyambirawo Messi omutegedde tayib Messi akuyamba ki wallahi nga talina ansa n'omugamba oyo tubuulire ku nabbi wa Allah Muhammad nga talina kyasobola kumwogerawo okujjako okusirika omu ku baimaamu bammwe omulembe guno yagamba nti okugenda mu mawulidi n'okusoma edduwa z'abafu agenze n'alaba Arsenal oba maaniyo mulungi era yasobola omuwa sente n'ataziwagwa agenda kusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu abali wana atumme entegeera eyo Allahumma Sayyidina Ja'far as-Sadiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yatugamba nti omuntu Allah gwe yeesambye gwatadde amuwa okutakabana mu bitamukwatako abeera mu bitamukwatako ebimukwatako n'abyesamba abantu bano we bajja abatusumbuwa olwaleero batandikira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okutulaga nti talina value yonna wallahi era bakugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muntu nga ffe sibo kiri muntu nga ffe talina nnyo kyanjawulo omu namusiŋŋaana mu kibuga omwo naŋŋamba nti sheekh oyagala kuŋŋamba nti nabbi mulungi nnyo okusinga nabbi Adamu atalina tata ne maama akyogera sheekh ne mugamba nti nabbi otomumanyi sallallahu alaihi wasallam bwe tuva ntubagamba nti arrasulu basharun la kalbashar nabbi yali muntu singa omuntu owa bulijjo obwongo waabwe tebukifuna mangu ntegeregese naye mmwe abajja wano Sheikh Abdul Basit n'asoma ebyafaayo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwongera okumanya nti nabbi yali muntu singa omuntu owaki owa bulijjo lwalijjo basomera omulyango wano Sheikh Abdul Basit mutya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakula nabbi yakulira myezi bwezi sallallahu alaihi wasallam nabbi n'atambula nabbi n'akola emirimu mu mbeera ya miki omwaka gwagenda okuggwako ng'owuwo omubaka we yali ng'owuwo si bwabeera sallallahu alaihi wasallam Sheikh Abdul Basit jawano n'abitusomera n'abituvuunulira oyina nti wallahi nedda bye basoma mulimu shiriki mungi nnyo mu Sheikh byasomye olwaleero ng'atunyumiza empisa za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama banange shiriki mumulabyewa abali wano shiriki mumulabyewa olinaga nti maulidi waliyo okusukulumya Allah okusukulumya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwani ku Allah bemuwulidde nga Sheikh avunula shiriki aliwa ti nabbi yali musajja wa mpisa yali ayogera bulungi n'abantu yali tawimula yali ayoza engoye ze nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ategeka engatto ze nabbi wa Allah shiriki aliriddawa siyo wadosoma Sheikh shiriki aliriddawa Sheikh gena mpola mulimu shiriki mungi bismillah tubuulire shiriki aliwa ntegereka bana kale tuyinza okukkiriza ate nno neewuunya omuntu yaligana nti mulimu shiriki teyandiyogedde ku mawuledi eno kitabo kino Sheikh kino eno mawuledi teyandiyogeddeko kigambo kubanga ebirimu byonna wallahi ononya shiriki liwaali n'akubula mu mawuledi muno oba twandigambe nti kale buruda mwe muli abiyati omuntu zayinza okugamba ebitayanguwa kutegeera byabategeevu naye era Sheikh Imam al-Barzanji yamanya nti ne bino byawandiise nawadde nti byangu byabaki Sheikh kyabagambe Imam kyava yagamba nti wa anshur min qissati al-mawlid an-nabawi banange bino mbiwandiika nga mulimu burudan zigenda kubeera nyiriri ntegeregese ihsanan zo nnungi naye abqariya zabaki
zuza abategeevu ebiri muno byabagezi abagenda obitegeera basengejjemu si bya buli omu si bya buli kimbuyege ntegeregese sivumye bigaba bya imaamu wa anshur min qissati almawlidi nabawiyi burudan hisanan abqariya wallahi mawlidi no yashiriki wali nakubula oba ate wandigambye buruda kubanga buruda mulimu abiyat ezisumbuwa abantu abamu okutegeera imam abu sa'id al-busayri alayhi rahmatullah zeyawandika muhammad ibn sa'id al-busayri zeyawandika nga nzibu zakola ki koya atategeera ne kwategeera nyangu era ziraba mangu ntegeregese yensonga lwaki bwe yawandika buruda ye abamanya abamuaswara abawangala nayo omulembe ogwo bonna buruda bagisoma tetwafunayo mumanyi yenna agivuma wallahi atahaddahu mubatubuuliza abantu abo abavuma buruda mubagambe nti mpola mpola shekhe mubawangala ne busiri waliwo abamanyi oba tewaliwo eno eddiini mwe mwagijja kwani wabaga tewali bamanyi mwe mwagijja kwani kuba eddiini yaffe ey'obusiraamu tugijja ku bamanyi baffe abagijja ku bamanyi baabwe abagijja ku baki mpaka ku nabbi muhammad kakati abawangala ne imaamu busiri bo buruda eyo bajogerako kyekibi ojja kwesanga nga abawangala naye banyonnyola nyinyonnyole ntegeregese alimaamu abu shama sheekhe wa imaamu nawawi alina sharuhu nga vunula buruda eyo tiyalaba shiriki naye nga yawangala omulembe gwe gumu nga imaamu busiri akola ki wali tiyalaba shiriki ntegeregese bahufadhu abajja bonna bajja banyinyonyola nyinyonyola tebalaba shiriki agirimu bano bo olwajja olwalino bagaa nti mulimu shiriki alimamu sakhawi naginyonyola temwalimu shiriki ntegeregese alimam sheikh lislam zakariya al-ansari naginyonyola temwalimu shiriki ntegeregese alimam hujjat lislam ibn hajar al-haytami naginyonyola temwalimu shiriki bonna bajja baginyonyola temwalimu shiriki ku mulembe ogw'ekyasa ekye12 ntegeregese yesu kyasa kya 12 ekyasa kino kitulimu ekye14 ekye15 nekireeta amanyi abagamba nti mulimu ki mulimu shiriki mbaweyo ekyewuunyisa ezimu ku abiyati ze baleeta ne bagamba nti mulimu shiriki ne sheekhe waabwe gwe bayita mujaddid gwe bajjako eddiini muhammad ibn abdulwahab annajidi sheekhe muhammad ibn abdulwahab alayhi rahmatullah fe tumusabira allah amusonyiwe nawadde nti bebiri mu ddiini byaleeta binene ntegeregese naye bwe bamala okuleeta abiyati ze balaba ezirimu shiriki bagamba nti imaamu busiri yagamba ya akrama alkhalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi lhadithi lamami olwobutategeera bayini bagamba nti mulimu shiriki imaamu yagamba nti ya akrama alkhalqi owange nabbi wa allah muhammad asinga ebitonde bya allah byonna ebirungi mali man aludhu bihi siina gwe ngenda kudduukirira ntaase anyambe siwaaka okujjako gwe nabbi wa allah baiti bagikomaawo tebagimalayo buli agivunula agikola ki agikomaawo watu nga amalayo etegeeza ki nga muddukirira nabbi muhammad temuddukira eri allah nga tugamba nti mpola malayo baiti gyeggwera imaamu yagamba siwaaka inda hululi lhadithi lamami gwe ngenda kuddukirira ntaase nga tutuuse mu mbeera egenda okunyiga abantu bonna egenda kubeera waddi والحديث صحيح ثابت في البخاري ومسلم والحديث حديث ntuufu nnyo taliiko kigambo nabbi yatugamba nti abantu bagenda kujja wa adamu alayhi salatu wassalam abagaye banaye idhabu ila ghairi mugende watalinzi bagende wa nuhu idhabu ila ghairi mugende tugende wa nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti abange mutuuse ana laha ekyo kyange nze ngendo kikola bano bagamba nti oyo shiriki sheikh muhammad ibn abdul wahhab alayhi rahmatullah bwe yatuuka ku baiti eyo yagamba omu ku basooka okimutemerera nga akyalina mulamu bamuyitanga sulaiman ibn suhaib n'awandika risaala namba الرسالة الحادية عشرة رسالة erimu ebintu bingi ku sheikh muhammad ibn abdul wahhab ekyewuunyisa bannafe abawahabi oba abeeyita abali ku nkola y'abasalafu nawadde nti ffe tugiriko entuufu temutyanga kweyita abasalafu mwe muli ku nkola enki ey'abasalafu entuufu ntegereka abeeyita nti bo bali ku nkola eyo bagamba nti sheikh muhammad ibn abdul wahhab alayhi rahmatullah
bwe boogera kugamba bagamba nti yagoba buruda era tagikiririzaamu, naye bwe yali yeyogera ku buruda eyo ye mwennyini yagamba nti inna Sulaimaana bnu Suhaib. Bannange waliyo omusajja Qasim, Sheikh Abdul Basit amanyiyo kuba yasomera Saudi Arabia. Eriyo omusajja Qasim bamuyita Sulaimaani mutabani wa Suhaim. Bino abyogera ani? Muhammad ibn Abdul Wahhab sheikh waabwe. Yagamba nti omusajja oyo Sulaimaani ibn Suhaim iftara alayya umuran lam aqulha, yantemerera ebigambo ebyo nga wallahi sibyogerangako. N'agamba nti wa aktharuha lam yakhthuru ala bali, ekyewuunyisa n'ebisinga obungi byampayiriza sibirowoozanga nga nako, tebiyita nko ku bwongo bwange mbirowooza. Yagamba nti minha mu bye yantemerera ekisooka anni ukaffiru almutawassilina bisalihin, nti nkafuwaza bano bashekhe Badawi almuqaddimu aljalil abatawassala n'abalongoofu eri Allah. Ntegeregeza mbakaafuwaza, ekyo yakintemerera. Kino kikagaza nti Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ensonga ya tawassulu agikoze eki, ajeeganye. N'agamba ekyokubiri bantemerera nti anni ahriqu dalailu lkhairat. Allah kusimbe nti njo kyekitabo kino ekimanyikiddwa nga dalailu lkhairat. Sheikh ndozo kitabo ekyo nkakasa ne wano mwizo omukirina kirimu okusalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebirala bingi. Omusajja oyo yampayiriza nti ngenda we nkikwatako nkyokya sikikolangako. N'agamba ekyokusatu omusajja oyo yantemerera anni ukaffiru lbusairi, nti nze nkafuwaza Buswiri. Ntegeregeza yantemerera nti nkafuwaza ani? Buswiri. Liqawlihi ya akrama alkhalqi mali man aludhu bihi, nti olwokuba yagamba nti ya akrama alkhalqi mali man aludhu. Bwaba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab abyewakanye mwe mubijjawa, yagamba sibakafuwazangako Buswiri, nkafuwaze waaki. Ntegeregeza ate nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah y'omu ku bamanyi ba tawhidi abanene ku ntegeera yaabwe. Ntegeregeza boddawe ne wetegereza risaala eyo osangamu ebyewuunyisa bingi. Juzi naye Sheikh mukwano gwange omugwe nali njogera naye ne mugamba nti nze nina n'okukkiriza nze nti Muhammad ibn Abdul Wahhab bo gwe bayita Sheikh waabwe hujjatul islam indahu, nina okukkiriza nti yakkiriza mawulidi. Sheikh nangamba wallah, nangamba nti wallah billah, nga billah talla, nga talla. Nangamba atya, nangamba Sheikh ogamba yagakkiriza atya. Nangamba nti mu risaala ye eyo rasailu za Sheikh ze yawandiika mu risaala ye 11 mu risaala esooka, risala esooka ku peegi 12 ne risaala ye 11 ku peegi 64 Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah yakkiriza nti bid'a alimu emiteeko emeka? Emiteeko emeka? Ebiri. Abawahabi betulina olwali bagamba nti bid'a yenna mubi temuliimu miteeko. Kati bagamba mpola Sheikh wammwe yagamba ki binnas mbisomanga ebiri ayina esimu bikkula ku Google ko ebiri byempandika byenjogera bwe bawandiika. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba wal maqsud bayanu ma nahnu alayhi min ad-din. Bannange njagala okubannyonnyola ekigendererwa kyaffe kituliko mu kukola eddiini ya Allah. Ntegeregese ekisooka annahu ibadatullahi wahdahu la sharika lahu fiha, okubannyonnyola teriyo kisinzibwa okujjako Allah mu bwomu bwe. Ntegeregese tugenda kikola tutya? Bi khal'i jami'i shirki, nga tujjawo shiriki yenna. Ntegeregese n'agamba ekyokubiri mwe tugenda okuyita okukola eddiini yaffe wa mutabaatu rasulu sallallahu alayhi wasallam, nogoberera Nabbi Muhammad, nogoberera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tugenda kikola tutya? Bi khal'i jami'i albid'i, nga tugoba bid'a. Bin Abdul Wahhab yabyogera, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba tugenda goba bid'a yenna illa bid'atan. Wano wewali ekinyusi okujjako bid'a yekka, illa bid'atan laha aslun fi shar'i, okujjako bid'a ayina ensibuko mu ki? Ayina ensibuko mu sharia.
والله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبيوغل يقول إلا بدعة لها أصل في الشرع وكل جاكو بدعة يكه أي نسبكم شيء مشاريع نقول كجمع المصحف ngokunganyi kulani ntegeregese abam bagamante yusibida sheikh wabo yagamante yobida nayo muki omulungi kajam'i almushafi ngokunganyi mushafu wajam'u sayyidina wajam'u Umar ibn al-Khattab yagamba sayyidina abam abatu batira kukiriza ndi Umar yali mukama waffe nefe chetuina nabbi yali mukama waffe ne baswahaba be bonna nabaddaka abalongofu bali baki min al-adabi ma'a as-salihin ezimu kumpisa amashaikh bafeze batusomesa nga twogera ku balongoofu obutabayita mannya makalu ntegeregese gwani agamba nti Khadija yagamba Khadija yani gwoyogerako mumpisa ogamba nti maama waffe Khadija yagamba ntegeregese obona ogamba nti mukama waffe Khadija yagamba kuba mukama wawe oyagala butakola ki Anas ibn Malik yagamba Anas kigwoyogerako Anas kigwoyogerako ogan Sayyidina Anas radiyallahu anhu yagamba mukama waffe Anas yagamba Sayyidina Abdullah ibn Umar yagamba mukama waffe Abdullah mtabani wa Umar yagamba Sayyidina Jabir ibn Abdullah yagamba mukama waffe Jabir mtabani wa Abdullah basahaba ban nabbi bonna tubatege kigambo sayyiduna ntegeregese wa hadha min al-adab ma'a as-salihin zezimu kumpisa n'abatu kulembera baki kababere batabi'ina Sayyidina Sa'id ibn Musayyab yagamba Sayyidina Muhammad bin Shihab az-Zuhri yagamba ntegeregese botamalaga gamba nti Sa'id ibn Musayyab yagamba la obo kyabula muke empise ntono ku basahaba ba Nabi Muhammad n'abalongofu abatu kulembera ntegeregese idhan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba inti nezimu ku bidai ennungi eziriwo ng'okunganya kulane kimu ekyokubiri n'agamba nti wajamu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu as-sahaba lit-tarawih jamaa nga Umar yakunganya baswahaba ku tarawih bonna n'abasaza ki jamaa imam yamalirizaga Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba nti wa nahwu hadha bannange nebifanaganako bwebityo nebifanaganako fahadha hasanun wallahu a'lam ebyo birungi tukirizibwa bikola Allah yasinga okumanya ekitegeeza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akkiriza nti waliyo bidewo muki omulungi ntegeregese al-Imam as-Sakhawi al-Imam Tajuddin al-Fakihani nabalala la Imam Fakihani yagana maulidi aslan yagana ne Imam as-Sakhawi al-Imam al-Iraqi الإمام السيوطي الإمام ابن الجزر شيخ القراء نام يبلا باغا مانتي سونغا مولدي بدعة حسنة بنانغ بدعة نونجي wabanga amanyi bakakasa nti bid'a nungi nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aganti bid'a nungi jezi tukiriziwo zikola nga amawuledi bagitadde mu bid'a enki lwaki sikiriza nti Muhammad ibn Abdul Wahhab yakiriza mawuledi Sheikh abati yakiriza era tubakubaawo nayo olwaleero obaolyawo baadallah singa tuli naye wano nga yasoma kiyama yandibadde wano nasoma wala matamma zibavumirire naye mu bufunze obw'ekitalo ensonga y'amawuledi etumenyeza bwereere omutwe ntegereka bana ensonga y'amawuledi tumenyeza bwereere omuki wallahi nyangu nnyo ekisooka twebuuze ani yasooka okukuza amawuledi الرسول صلى الله عليه وسلم نبي منين يكسوك كوزا مولديه والحديث صحيح حديث انشي تواجي كوبا توالي منين ناجي كوبا مكونو حديث ريم مسلم نبي الله بامبوزا عن صيامه يوم الاثنين الواجب لمن دابيرا سيبيه نبينا بغامبا صلى الله عليه وسلم ذاك يوم temuli mudawra temuli mukwetorola yakyogera lunwe misana naga nti dhaka yaumun banange lwe lunaku ulitu fihi lwe nazalibwamu ntegeregeze ekitegeeza teriyo mmanyi yenna akakasa nti nabbi teyasiibanga lunaku olwo ffenna tukkiriza nti yalukola ki yalusiibira ku nsonga ki yali akuzama ki mazaalibwa gwe ntegeregeze Sheikh genda mpola nabbi wa Allah yasibanga nawe sibanga tugamba nti mpola iqra'u al-usula qalilan
soma usul fiqh katono nnyo bosoma munjo oyinza okugweddalu somako kaki katono mu mafuhumu al-mukhalafa bwetuba bano Sheikh Abdul Basit bebalina abafiqhi bwenteekawo nenzijjawo nga bazaawo Sheikh Abdul Basit yampadde moto saba Allah basiime batugamba bwetuba tustadalla ne mafuhumu al-mukhalafa alla yakhruja jawaban lis-su'al singa nabbi tebamubuuza n'abagamba nti abange suumu al-ithnaini musiibe olw'emmande fa innahu yawmun wulidtu fiihi lwe lunaku lwe nazaalibwamu wallahi tewandibaddewo bino betukola olwaleero amanyi bafiqhi bano baliruga nti banaye mugende empola ntegerekese mugende empola nabbi yagamba musiibe naye nabbi wa Allah yama otegeera obukulu bw'olunaku lwe yazaalibwamu ye yakolanga atya n'atandika okukola ki okusiiba bw'atandika okusiiba basahaba bamwewuunya nti ya Rasulallah naye lwaki buli mmanda obeera esiibye n'abagamba nti bannange lwe lunaku lwe nakola ki lwe lunaku lwe nazaalibwamu ntegeregese nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abageeza ensonga lwaki asiiba n'atabalagira bo lwampaka kola ki kusiiba ntegeregese amanyi ne batugamba nabbi yali atulaga sallallahu alayhi wasallama titukkirizibwa okukola buli mulimu gwonna omulungi mu lunaku lwe yakola ki lwe yazaalibwamu bana ebitegereka yensonga lwaki aba atukulembera mu bamanyi ridwanullahi alayhim bo bakuzanga mawulidi mu nkuza ez'enjawulo abamu kye baakolanga baatandika kuwandiika bitabo ntegeregese mawulidi bwe yatuuka nga bawandiika ebiki ne babinnyonnyola abantu nga al-Imam Muhammad al-Waqidi atoyo hujja fi siyar wal maghazi ayo bujulizi bunene nnyo bwe bijja mu mbeera z'ebyafaayo n'ebyali mu ntalo ntegeregese abamanyi bagamba nti Muhammad al-Waqidi hujja fi al-maghazi yali bujulizi bunene nnyo mu byali bifa ku ntalo n'ebyali bifa ku byafaayo by'obuki by'obusiraamu ntegeregese yafa mwaka gwa 2007 abaagala salafu abaagala okubeera abasalafu abatuufu bano betwogerako abawandiika ebitabo ku mawulidi baali mu mbeera z'abasalafu al-Imam Muhammad al-Waqidi yafa mwaka gwa 2007 noza bye byasa sheikh ebyali ebirungi Sheikh Abdul Basit bye byasa biri ebisatu khairul quruni qarni thumma alladhina Muhammad mwali Muhammad al-Waqidi siyeka al-Hafidh ابن أبي العباسي الحافظ ابن أبي عاصم النبيلي يفوق قوا بيبيري مو كنانا ممسام بيبيري كنانا نوزا بيبيا سيف شيخ عبد الباسط يواني كشتاو كنان باكو مولد الحافظ أبي العباس العزفي يفوق قوا بيساتو ممكاغا هجري يواني كشتاو كنان باكو مولد الإمام الأندلسي شيخ يمكونye ko wano eva maka gwarukaga musatu aineshita wachiramba ku maulid ibn Dihi al-Andalusi aineshita wachiramba ku maulid al-Imam Ibn al-Jazari Sheikh al-Qurra abasoma Qur'an mwizo kusoma Qur'an ngati mmanye Ibn al-Jazari yali munabida Ibn Jazari gwe mujja ko Qur'ane mwizo muita munabida ne musoma ko Qur'ane mmwe Ibn al-Jazari yalina ekitabo kiramba ku mawulidi bakita arufu ta'rif bimawulidi sharif ekitabo kya alhamdulillah wa sheikh twakifunyemu ijaza twakisomye mawulidi ewedde sheikh wafe yakisomesa Sheikh Usama Mansur nashtuwamu ijaza eri muttasila ku imamu nanyini kitabo Imam Ibn al-Jazari sheikh yanyoyire byafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi al-Imam Abu Abdurrahman Jalaluddin as-Suyuti yafama kagwalwenda mu 11 hijri aina kitabo kiramba ku mawlid husn al-maqsad fi amal al-mawlid risala yununji ku bantu abayina obuzibu ku mawlid shubhazo nazero byonna ebibuzabuza bateeka mu byonna sheikh yabyanukula mukuza mawlid onaku nabiro yafa sheikh nateeka mu bujulizi lwaki kikolebwa bwe kityo nabagamba nti abange mpola okufa kwa nabbi nako kulungi je tuli kubanga yagamba hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum ekyo kubisheka nabagamba nti ennaku ezo zasisinkagana lwe yazalibwa lwe yasenguka lwe yafa sallallahu alayhi wa sallama fete tukuzalwa kuba yafa tukuzalwa kuba yakola ki kubanga sharia yaffe bwe yajja
yatukubiriza okusanyukira okuzaalibwa kw'omuntu yenna si nabbi yekka omuntu yensonga lwaki bw'ozaala omwana wo osala aqiika si bwe kiri osanyuka lwakuba akoze eki gwe omwana wo omusanyukira notasanyukira nabbi omwana wo mwagala nnyo okusinga nabbi niwe kakasaako obusiraamu omusiraamu yenna ayagala nnyo nabbi okusinga ani omwana we okusinga kitaawe okusinga emaali ye nabbi kyeyagamba sayidina umar bnu alkhatabi radiyallahu anhu umar wamugamba nti ya rasulallah wallahi nkwagala nnyo okujjako nze bwe nnekola ki nabbi namugamba nedda ssebo tonaba kujjuza bukkiriza olina kunjagala nnyo n'okusinga bwe weekola ki namugamba nti ya rasulallah okutandika n'olwaleero nkwagala nnyo okusinga bwe nnekola ki nabbi namugamba nti al ana ya umar olwaleero umar ojjuzza obukkiriza bwe kitegerekese bannaye awo wennyini bannaffe bagamba musukkulumya nabbi wa allah okusinga allah tabaraka wataala nga nti bannange mpola kawe okulakum obwongo tubukuze katono nnyo oyinza okwagala nabbi notayagala allah wali ayinza okwagala nabbi notayagala allah bannaye munyambeko wali oyinza okwagala nabbi notayagala allah fahubbuna lirasulillah hubbuna lillahi taala fe okwagala nabbi kitegeeza twagala ani ani atulaga nabbi ani amutulaga singa teyamutulaga singa tumwogerako banaye singa teyamutulaga singa tumwogerako wallahi tetwandimwogeddeko naye olwokuba allah yamutulaga natugamba nti bannange oyo nabbi wange ye mulonde wange nekitukakatako ffenna okukola ki ekitegeeza nti ffe okwagala nabbi kikakasa bukakasa ntitwagala ani osanga omuntu nga tava makka buli mwaka agenda emakka tava mu umra buli mwaka agenda wa gwe ow'obwongo obutono amugamba nti oyagala nnyo kaaba okusinga allah nkulabye oyagala nnyo kaaba okusinga ani waliwo omuntu ayinza okwagala kaaba okusinga allah kiba kitegeeza nti okuddiŋŋana kwe makka ayagala nnyo ani kubanga allah yatulaga kaaba nti eyo nnyumba yange ntegeregese allah yatulaga kaaba nti eyo nnyumba yani singa teyagitulaga wandibaddeyo azungirayo wallahi ffe twandigenze makka nga twagalayo ki naye olwokuba allah yagitulaga nti bannange ennyumba yani kyekitwala emisinde kuba nnyumba ya allah ekitegeeza hubbuna lilkaabati sharifa hubbuna lillahi taala fe okwagala kaaba kitegeeza twagala nyaani allah ntegeregese ye mutya bw'oyinza okwawula allah ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama nga nabbi yenyini atulaga nti okumwagala olina kubanga oyagala allah butereevu nabbi yagamba nti thalathatu ebintu bimeka hadithi ntuufu mukebere mu bukhari zammwe mubikula amasimu gammwe nabbi yagamba thalathatu ebintu bimeka ebintu bisatu thalathatu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman sibo kiri ebintu bisatu omuntu waba abirina munda mutima gwe aba amaze okufuna obujjuvu bwa imaani ekyasooka nabbi yagamba an yakuna allaha wa rasulahu wawu lmaiya sijayakosa sheekh yagamba nti kwe kubanga allah n'omubaka we bw'osinga okwagala mimma siwahuma ebitali bo nga tobikulembeza ku allah n'omubaka we sibo kiri bwe kyajja mu mashi'a bwe kyajja mu kwagala ntegeregese alhubbu nabi sallallahu alaihi wasallam omusajja yajja n'amugamba insha allahu wa shi'ta allah bw'anaaba yagadde naawe n'okola ki genda mpola ojja gwa mushiriki gamba nti insha allahu thumma shi'ta allah yasooka okwagala oluvannyuma nange nenkola ki ntegeregese toyinza gamba nti nja kujja enkya insha allahu wa rasulu genda mpola ntegeregese aqida egenda kufa ntegeregese enzikiriza egenda kola ki allah yayagala oluvannyuma n'omubaka we nakola ki nayagala bwe kyajja mu mukwano ani gwe olina okusinga okwagala ennyo nabbi yagamba an yakuna allaha wa rasulahu bitambula bibiri okwagala allah n'omubaka we tebyawukana ekitegeeza nti omuntu wagamba nti oyagala nnyo allah n'okusinga omubaka we nga atereeza aqidayo ojja kuva mu busiraamu nga togenderedde ntegeregese ayagala ennyo allah ateeka okuba nga ayagala nnyo omubaka muhammad
atayagala nnyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ateeka kubanga ayagala nnyo Allah tabaraka bannange bitegerekese wanje. Idhan fahubbuna lirasulillah hubbuna lillahi ta'ala, okwagala kwaffe nabbi Muhammad kitegeeza twagala nnyani Allah totwawula. Sheikh nabbi ma musukulumya wayina okukoma fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Nino mugenda olira akoogera n'agamba nti idhan madha baqiya lillah wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Muhammad Allah beyakuwa omanyi nnyo ilmu al-lawhi ebiri ku lawhi al-mahfuz wal qalamu nebyawandikibwa ki ekalamu. Ntegeregese ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح. Imam Busiri yakola shirika anayo mpola mugende mpola. Imam Busiri gwe mwogerako yali musajja wa lulimi kimu. Ekyokubiri yali amanyi Qur'an, yali hafidhul Qur'an al-Karim. Ntegeregese Qur'an yagisoma ku Sheikh Abul Mursi al-Abbasi gotusiba twogerako wano lubeerera mu tariqa yafe ya Shadhiliya. Ntegeregese Al-Imam al-Busiri yali muyizi wa Abul Abbas al-Mursi. Ntegeregese Abul Abbas al-Mursi yali muyizi we yamusomesa Qur'ani. Ate bombi liri bali bayizi aba Ibn Ata'illah as-Sakandari. Sa'altuka ya Rabbi وسعيد للمروة بصري إبراهيم بزين وشمس تاكل وفخرنا وفخير الزين وابن مشيشنا وبشذل المرسي. كتونيو تugende mpola وبشذل المرسي. الإمام أبو الحسن الشاذلي يلي الشيخ وإمام أبي العباس المرسي. انتقل وبشاذلي توغلا كو امام ابو الحسن الشاذلي. المرسي نتوغلا كواني ابو العباس المرسي. انتقل وبشاذلي المرسي عطائي ابن عطاء الله السكندري. بفوده عطاء ابن عطاء الله السكندري. ابن عطاء الله السكندري نرى مسمسا وابمكا لا الإمام ابن عطاء الله السكندري نإمام البصيري باسمكو أبو العباس المرسي. أبو العباس المرسي ناس ما بتعرفوا أبو الحسن الشاذلي. طريقة يا فجيفا بمكو بالونغو في بيتولينا رضي الله تعالى عنهم. بتجرك سبناي. إذن بتول ده نتوجرeze ebyo byonna nga bwe biri olwaleero nga nabbi wa Allah yakuza mawulidige sallallahu alayhi wasallam. Gwe tolina nsonga lwaki otugaana okugakuza. Abaffe mukuza kwaffe okuzaalibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunoonyaamu ki? Kusanyuka olw'okuba Allah yatuwaani sallallahu alayhi wasallam. Wallahi simu mawlid simu burda timulimu shiriki. Ntegerekese simu mawlid simu burda timulimu ki? Shiriki. Njagala kusembyayo ne baiti gyensome njivunula inshallah maliriza ebigambo byange. Mubaiti yeyo yagamba Imam Busiri yagamba fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha. Muhammad Allah mbe yakuwa okugaba. Allah yakuwa okugaba ku dunia wa dharrataha yani akhira. Ogenda kola ki? Ogenda Sheikh genda mpola يوم القيامه Allah yakaya agenda okugaba nga tugamba nti wae tereza aqida kubanga fe aqida fe tukimanyi nti يوم القيامه Nabi Muhammad agenda gaba shafaa ye sibo kiri temugenda kuduka wana muganda nti ya Rasulullah embeera ngeganye tusabire kewa Allah abaganda nti mujje tugende ana laha ana ekyo kyange sibo kiri ana batabayambya nabatabawadde wanje mwamusoma mu Qur'an inna a'tainaka al-kauthara ne mutuganda nti Allah yamuwa omugga sibo kiri omugga gwa nabbi agenda kola ki kunywesako abantu ba ummaye sahih اللهم ربنا الله وفو ملونجي كيرزا نبي وملونجي أتنويسيكو محوضي النونجي على يده الشريفة كم كنو قوة بي سوى مسابة الله برنكو نبي وانا كنو يسانا واتكوات دي أغنى كنو يسادي يوم القيامة عبد العزيز
ogenda kunywa koddi qiyama siwe kiri fa inna min judika dunya ku dunya nabbi yagaba ekyo kingi ajwadu ma kana fi ramadan hadithi nyingi mu ramadan ati yagabanga nnyo sallallahu alaihi wasallam kana jawadan karima nabbi yali musajja jawad ne karim byombi bitegeza kugaba wa amma al karam oba al karim ye muntu gwomala okusaba nakola ki nakuwa ntegeregese wa amma al jawad ye muntu akuwanga tomusabye nakwiretera naganti wange etano gino gendo ginywemu juice eyo jawad naye karim ye muntu akulinda nomala okola ki towayo namu ebiri ontase nine ekizibu ewange naganti sheikh tofaayo nakuwa ebiri oyo karim ntegeregese kati rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalina bimeka yali jawadan karima yali agabanga tebamusabye n'abajjanga balina obwetaavu nga nabo bakola ki abawa tegeregese wa min ulumika ilma allawhi wal qalami mu byomanyi allah bye yakuwa ebingi allah yakuwa okumanya ebiri ku lawhu lmahfudh ne kalamu bye yawandiika sheikhe idhan madha baqiya lillah olwo allah abasigazza kumanya ki nga tuga nti aqida nfu allah gotomera ogenda kuva mu busiraamu nga togenderedde kubanga bwogamba nti ebiri ku lawhu lmahfudh allah byokka byamanyi oba maze okutegeeza nti ilmu llahi mahsur ilimu ya allah ina akabokisi mweri tesukkawo tegerekisa oyo kyebayita alilmu lkashafi walilmu lkasbi ilmu lkashfi ye irimu nga terina ntandikwa terina gyekoma eyo agirina yekkayo allah subhanahu wataala ntegerekesa wa amma ilmu lkasbi alilmu lkasbi ye irimu yaffe gyetukola ki gyetufuna obufunyi ntegerekesa okuva ku nabbi waffe muhammad n'okujja ffenna irimu gyetulina eyo kasbi allah atuwaki allah atuwampe bitegereka bannange fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma allawhi walqalami muhammadi omanyine ebiri ku lawhu ne ku kalamu naam nabbi wa allah abimanyi nabbi abimanyi sheikh ebiri ku lawhu lmahfudh eyo ilmu ghaibi irimu ya allah agikola ki yajesigaliza natuga nti genda soma qur'ani mpola alimu lghaibi allah aga nti yamanyi ebyekwese n'ebyeyolese siwe kiri la yudhiru ala ghaibihi abasoma qur'an la yudhiru ala ghaibihi allah tagaba irimu ye yekwese ntegeregese la yudhiru ala ghaibihi ahada tajuwa muntu yenna allah nateekawo istithna naga nti illa man irtada min rasulin okujjako allah gwabeera asiimye mu babaka asiimaani aleke nabbi muhammad mukkiriza nti allah alina be yasiima n'abalaga ku ilmu eyekwese n'agimma nabbi muhammad bannange naye mutagenda wala nabbi amanye ebiri ku lawhu lmahfudh iye nange nsobola okubimanya sheikh ogambye iye nange nsobola ntegeregese mu suratu lburuj allah bwe yali amaliriza wansi awo yagamba ati allah yagamba atya bal huwa qur'anun bannange eyo qur'ani ntegeregese fi lawhin erindawo ku lubawo luli lawhu lmahfudh siwe kiri nabbi alina qur'ani mu kifuba enzivu netegereke ya bulijjo nabbi alina qur'ani mu kifuba kye wano bahfadhu baliwa bahfadhu wano wana alina qur'ani mu kifuba njagalayo sheikh tolera abantu bano salamu ono hafidhu alina kulane ya mungu mutwe ntegeregese amanye ebiri ku lawhu lmahfudh amanye ebiri kuki sheikh bitya allah yagamba nti bal huwa qur'anun majidun fi lawhi qur'ani eririddawa tajirina mu kifuba tamanye ebiri ku lawhu lmahfudh kati wabanga ono abirina nabbi wa allah yatabirina gwe yakako banange abantu bano batusumbuwa naye ku bintu ebiki ebitono njagala kufundikira nga mbasaba mu buruda yammwe gye musoma ne mawuledi yammwe gye musoma wallahi bwogyetegereza nga abatukulembera bagyetegereza teri mushiriki min alfin ila ya okuva ku alifu yayo mpaka kuki ku yau ntegeregeza
wabula abantu bano balina katego ki ke batukola bagezaako okutukyaya byonna bituletera okwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga abantu omubaka wa Allah we yaliwo baswahaba teyina muntu yenna gwe batunuuliranga nga mukulembeze waabwe okujjakaani nabbi wa Allah. Ntegeregese nabbi we yavaawo abantu bano ne bajja nga bategeera nnyo baswahaba be. Ntegeregese bwe baavaawo baswahaba abantu ne bategeera nnyo naddala abantu b'ennyumba ye ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Era kyensonga lwaki obukulembeze obwalingawo wonna awo Sheikh Abdul Basir bajja babuulira bwabeeranga mu bantu ba nnyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharifu abo bemulaba bahabibu bwe babeeranga n'omukulembeze w'ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe babeeranga bakulembeze ba Hijazi n'ebifo ebirala. Bano bwe bajja mu bukulembeze olwaleero ne balaba nga kye balina okukola ki okukola abantu okuba kufuna emitima gyabwe babatwale balina kuttatanya nnyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mukama waayo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi era kye baakola ne batandikira ddala ku nabbi wa Allah sina kuye ku bakadde be okulaga nti they are nothing, tebalina kye bali. Gwokimanyi nti omuntu ayimirira mu kamera n'akugamba nti taata wa nabbi oyo budala wa muliro, maama wa nabbi Amina wa muliro. Ntegeregese nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinga ffe innama ana basharun mithlukum. Allah bwe yagamba nabbi yagamba Allah yamugamba nti bagambe qul innama ana basharun mithlukum, ni muntu nga mmwe. Kituufu Allah yakyogera nazzaako ki yuha aba akyalinga gwe semwogerera ofuna obubaka bana ebitegerekere. Abantu bano bwe bajjanga abantu b'ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we bali kubanga Allah yabatukuza, Allah yabawa enkizo. Wallahi Sheikh Jalaluddin iffe ba ahlu sunnati wal jamaa tuteekawo omubiri gwonna ku muntu yenna ayagala okutata ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga ffe tusinga obategeera ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bannaffe olwaleero babiteekamu ebyobufuzi ne bagirekera abashiya bokka. Ntegeregese era abashiya ne babasinga fadulu eyo. Yensonga lwaki bamanyi ennyumba ya nabbi Muhammad. Iffe ku nnyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli sunnati wal jamaa tubogerako kigambo kujja ng'ogenda kutwenganga. Sayyidina Ali imamuna wa sayyiduna Ali mukama waffe ddala. Ntegeregese abaana be babiri bakama baffe ddala, mukyala we mukama waffe ddala. Ntegeregese siwe musiba mwogera mu mudhari kadha aliyu ma'a ibnayhi wa ummihima. Abo bantu b'ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yabatukuza innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum. Allah yabatukuza wallahi ne wotabaagala togenda kutukula kubenkana balina enkizo. Ntegeregese idhan buli akakasa nti ahli sunnati wal jamaa ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emukwatako butereevu. Bannange bitegerekeka njagala kumaliriza ba ahlul baiti abantu b'ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakama baffe baimaamu baffe tuli wansi waabwe tetubenkana si mu bulungi si mu mbeera yonna tuteekeddwa kukola ki kubaagala. Ntegeregese si babashiya bokka baffe ffenna ba ahli sunnati wal jamaa. Nyolo kwa bannaffe we bajja ne batandika okulwana n'abashiya entalo zaabwe tetuzimanyi nnyo. Sheikh Jalaluddin mwine entalo zammwe n'abantu bajja tetuzimanyi nnyo, tusaba Allah bakuume. Bo tebaakola otaba baatika ddala mu nnyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ennyumba ya nabbi terina kyeri. Era olwaleero noonya abantu abali mu nnyumba ya nabbi ne babula bamanyi n'okugamba abantu nti ennyumba ya nabbi yaggwawo. Wallahi si kituufu we balina okutuusa olwaleero. Ntegeregese naye baani abo bamanyi baani abategeera. Tusaba Allah tuwe okutegeera ennyumba ya mukama waffe. Tusaba Allah tuwe okutegeera ennyumba ya mukama waffe. Musaba Allah tuwe okutegeera ennyumba ya mukama waffe. Ebyabwe n'abashiya ffe tubimanyi nnyo. Ffe tuli ku Allah waffe ne mubaka we Muhammad, tuli ku ttiimu Allahu wa rasulu. Allah n'omuki n'omubaka we. Ntegeregese
bo balina entalo zaabwe n'abashia ate nno kale nno fe oba kale naye bakyawa abashiya nomala ogamba muwabi nti omushiya musiraamu gwe naawe obuvaamu omuwerekera wallahi nogamba muwabi nti omushiya musiraamu naawe obukola ki agambye omushiya musiraamu nabbi yatugamba nti man istaqbala qiblatana atunula wano tutunula nga tukola ki wa akala dhabihatana netusala naalya oyo wamufa abeera musiraamu munnaffe bo bagamba omushiya si musiraamu munnaffe nga tubagamba nti bannaffe balimu emiteeko gye tuli abashiya balimu emiteeko gye tukola ki gye tuli omushiya ayita ali katonda nga tumugamba nti nedda ntegerekese ali si katonda abo bennyini sayidina ali yabatta n'obatta agamba nti mwemukoze shiriki n'okubosha n'abokya omuliro ntegerekese omushiya ayita ali katonda oyo omushiriku ntegerekese ngera omusiraamu ayinza okuyita nabbi wa allah muhammadi katonda naawe obeera muki mushiriku ntegerekese wa amma bano abashiya betulina olwaleero abakkiriza nti nabbi wa allah yali mubaka we sayidina ali mukama waffe ntegerekese abo baganda baffe ddala twawukana nabo oluusi mu bitono ennyo bitono ddala bituyinza okusiŋŋaana nti bannange mugende mpola sayidina abubakari mukama waffe sayidina umaru mukama waffe uthmanu mukama waffe muawiya mukama waffe ntegerekese oba bo tebakkiriza naye ffe tubagambye ekyaki tubagambye ekyaffe ntegerekese ebyo bali mu fadulu sahaba basahaba ani asinga basahaba ani akola ki kiri gy'oli olabye oti ani asinga bwe ŋŋamba nti ali yasinga nga nva mu busiraamu nganze bwe ŋŋamba nti abubakari yasinga nze abubakari yasinga thumma umar nekuddako ani thumma uthman thumma ali ntegerekese idhan nfundikira ebigambo byange njogedde bingi naye nga mbalaga nti ensonga ya amalu lmaulid okukuza maulidi yaffe ya mu ddiini abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim bagitambulirako ebbanga lyonna nejja mpaka naffe bweyakola ki bweyatusiŋŋaana kitukakatako fe abaliwo olwaleero okukuuma enkola eno n'okugisomesa abaana baffe ntegeregeze kensembyayo ne kano munfune bulungi owa kamera nkwata bulungi amalu lmaulidi si tteekwa bitegereka okukuza maulidi si ki si tteeka naye mulimu mulungi omuntu alabye nti mulungi agukole nga ffe tulaba nti mulungi era tugukola naye atannagulaba tetumukaafuwaza bannaffe abo abakuba maulidi tubasabire allah abalage obulungi bwayo bwe banagiraba bajja kujja naye ekyaffe si kubavuma ekyaffe si kubakolimira ekyaffe si kubawalana ntegeregese ekitukakatako kubasomesa mpola mpola allah wanayebalaga ne bajja bisimillah nga tutambula nabo naye tukaka muntu kukuza maulidi mwetemukuza maulidi muli bakafiri la ojja kumaliriza gwe mukafiri kubanga nabbi yagamba oyita munno mukafiri nga si mukafiri gwakola ki gwabeera ntegeregese idhan okukuza maulidi ibada indana naam iffe gye tuli tulabanga ibada kubanga ibada bo bennyini sheekhe waabwe sheekh islam ibn taimiya asheekh ibn taimiya bwe yanyula ibada yagamba nti ismun jami linnya erikuŋŋaanya byonna ma yuhibbuhu llahu allah byasiima ntegeregeze min al aqwali mu bigambo n'ebiki bye tubadde twogera wano tumasomye kulaani temusaalidde nabbi ebyo allah tabyagala nga ffe tugamba nti eyo ibada gye tuli ategedde nti ibada gye tukole ki tutambule atagitegedde atanaaga kugitegera tomuvuma muleke imamu ibn ataillahi sakandari wetuva okwogerako wano mukayimba kaffe mutawasulu yaffe ibn ataillahi sakandari alina ebigambo byayogera byensembyayo ntule yagamba nti lana ilmuna bannange ffe tulina irimu eyaffe ntegeregeze walakum ilmukum nammwe mwina irimu eyammwe wa kullun ila hujjatin yastanid buli omu yesigamidde bujulizi ffe bwe tulina butulaga nti maulidi ekola ki gyeri in kunta tafahamna fa'taqid bw'obitegeera bwe tutegedde jangu tutambule wa illa fada'na wala tantaqid waba tobitegedde beera gy'oli totuvuma tuleke tukole ebyaffe naye kola ebiki ebyo byo ntegerekesebwa naye idhan ffe ekyaffe kye tulina okukola kusigala ku maulidi zaffe tusaalire nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tubeerewo tusomese n'abaana baffe akitegedde gye tutambule atakitegedde tomuvuma
bannange nga banvumye mutemana kubavuma nga banvumye wallahi banvumye emitimbagano eyo gijjudde ebivumo ebirinze waliwo n'omu yagambye nti oyo si Ashirafu oyo bamuyita Mathiyasi bazanya nengo naye yonna tubiraba nemba mumu neŋŋamba nti ekirungi shahada yange si gwagirina la ilaha illallah yange nze ngikola ki nze njirina bwe nebogamba nti siri musiraamu kansale zuhuri yange nze nga nkisala ku lwani idhan batuvumye mutemubavuma batukoze byonna mutemubakola ki tusigale nga tubalaba nti baganda baffe bal ikhwanuna bagaw alaina abo baganda baffe Imam Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fanaganako nga bano bannaffe abakhawariji teyabakaafuwaza yayogera ekigambo kyensaba nammwe mu kitwale kyemba mbogerako hum ikhwanuna baganda baffe ki ddala kuba Allah yabasimira obusiraamu nga bwe yabukola ki bwe yawutusiimira bal bagaw alaina baganda baffe abatwewaggulako twabaleka bakola bye baagala bakola byabwe naffe tukola byaki bya Allah n'omubaka we ntegeregeza fwe tukola bya Allah n'omubaka we bo mbaleke bakole ebyabwe tujja kutuuka ewa Allah tujja kutuuka ewa Allah tumanye man humul kadhabu alhashid bani abaali abalimba musaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi atukuumire ku mazima musaba Allah tabaraka wa ta'ala omulungi atukuumire ku mazima musaba Allah omulungi atukuumire ku mazima rabbana ahina muslimin tukusaba Allah tuwangaze nga tuli basiraamu watawaffana mu'minin watujjurule nga tuli abakkiriza banna maddala allahumma rabbana ahina ala millati rasulik tukusaba Allah tuwangalize ku dini ya nabbi wa Muhammad watawaffana ala sunnati rasulik bonabo tusiza kaseera katujjurula Allah tujjurule nga tuli ku nkola ya nabbi wa Muhammad wanfa'ana yawma alqiyamati bi shafaa'ati rasulik ونقول لكم إلى الله تقسنا قول إذا كنا نبي ومحمد اللهم ربنا كما آمنا برسولك ولم نره الله نقول تكريز النبي ونقستم لبيكو لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله تطاول أننا ينبغي أن تقدم الجنة ونين واجين وكبيرة مع النبيين نبى النبي والنبات كلهم برا والصديقين نبى يبغى زبام الزما والشهداء نبى في المنتلوز الدين والصالحين نابا في لك بلنغمو وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله تعالى على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين.